This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. No depression yali enkupisiza bubi nnyo nga nenjira nagwa paper bill bro. I had to cancel a full semester. Okitegeera. Na depression yakutwala. My friend. The day was called Dibangamba, you know, your daughter is suicide at school. You know what it means? Ngari suicide yali abadde ki? Tukireke muganda wange gugumanyo osimu osobola okusumulula waneero Bintu byatuuka eyo yonna. Man, nze nasalamu nakwata ekkubo neŋŋamba education nkitegeera Kesooke wummulemu. Yeah, but I'm happy. Buule, I like how you've handled matters. For starters, and okubeera nti omanyi depression eyo giraba ekisinga okumenya abantu era the first way ekyalaga nti ojja wona kasita wasalawo okubira omuntu oyogere naye you are surely going to overcome. Twalire mutyabo oyo emboozi ne bagituwa bagituweera awo ne bagamba Buule musajja muzibu nnyo nagamba ate nze nagamba bugambi oli champion kuba emboozi be yayimbaga ate ekyo kirina buzibu ki the champion Buule. Yes. Ruzungu kade kazungu tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu kukabala zakwe tubeera tuteka wembera Coffee Spirit yeka Simba Jini n'aboggola nanti swaga mukyenda tulaga masavu merere Coffee Spirit Simba Jini check under the cup SMS the code wangula ebirabo tulaga amaanyi kaluka sita wabuuza masavu maji Bikole Masavu ne Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin from a Duka or Kafunda near you. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win border borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. Lero Premier Distilleries because they Masavu.
This promotion is brought to you by Premier Distilleries Limited and is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Natonye e Kampala sawa zabadde 10 kitundu fulumye ekisaawe ku saa 10 naye omulimu guba mulimu ekyo kimanyi era gosooso tula mu kamera ya Kasuku Live nga nakatonya straight from Europe oli wa mukisa ndi wa mukisa ng'ova Roma ogamba otya ntyo nange nakomyewo ssaawa ndowooza zaali zigenda mu musanvu gwa kiro twabadde tuva kuwandiisa muganda waffe Mukiibi Eriasa Sserunjo Mukiibi abantu babadde bangi ebutambala ennamba zo abantu babadde bayitirivu era omusajja yeraliikirire naye Mukiibi leeta obulango Kasuku Live yakunoonya mbutolabika nsha Mukiibi nakolako ko naye interview wano aleeteyo ku bulango wano ekintu ali twongera okiteekamu amaanyi kati bwe sitawagira Mukiibi gwe mmanyi kyawedde dda ezo numbers mpitirivu ate walugave kati bwe sitawagira Mukiibi gwe mmanyi omanyi akalulu kano nagambye abantu nze ngenda wagira gwe mmanyi gwe naafunamu naye bamuwanga yakola ki abantu twaddeko twabadde omusajja ne bamuwa akazindaalo ayogereko nga bamanyi abatuuze musajja n'agamba Muwanga yajja wano n'atugamba yasayininga essente ezigulira Museveni engoye naye enguudo ze muyiseemu zo peni bwe tuukozisayininga oba eggwamu wabola akalolo ko kaakutte wansi ne waggulu naye nga kulikayo sapule eno gw'osoosa ofuna sapule ze naleese era ogiraba eriko ekifaananyi kya paapa omupya paapaleewo oli wa mukisa ogudde mu sapule eno yakusatu sapule yasooka okumpa ewange eva Roma yagulwa omukyala nga musiraamu muwala wange Leila Nakabira mukulu wa Kanso Mire Nassolo simanyi yagenda yabeera mu America kati ate Nassolo Mire naye bwe yagenda naye naakuleetera naye ate nandeetera kati nange nkuleetedde kakati eno yesoose nga ya mukatuliki abantu kati oli ku Holy Trinity yes ezi ssatu oziyina kati ebisima ebiri ewuwo tomalaawo waliwo omwami ali France eyo oba ye Derrick bamuyita Baluku yali agala kundaba nampeereza akasente ko tekaali kangi naye nako ngenda kukakuwa tokibaako nnyo katono kaali katono naye bagamba katono kazira muki kazira mu liiso oyo omu ku bintu bwe twakompitinga nabo scholarships ezo naye yagimpangulako yagitwala asomera mu University of Strasbourg is a good one Strasbourg nagenda okulaba omupiira gwa PSG ne Strasbourg ku Parc des Princes ekisaawe kyagondi akola ki ava Kasese omanyi ebintu bya scholarship ebyo mwatu bya kisiru katotandika katabo obeera okompitinga n'omuntu simanya mbwe abadde abeera mu refugee camp simanya mulemu omanya gwe bakugyemu egi bagiwaye gwe baba bakugyemu kale soko buze kuba tulaba n'abatuliriza atulaba Kasuku Live it has been a long time amanya gange nze Gabriel Buule ndi munnamawulire nga bulijjo nyongero kibajjukiza ekyo era nga nkolera wali ku Daily Monitor mbaawo mpolampola ndudde okubaako wano naye nabadde ndi awo mukulu luli namugamba naŋŋamba ndwawo nnyo appointment twagikola tewajja naye leero yaluddewo
Leero nze nduddewo anti mbadde nkyamaliriza morning show wali naye ntuuse wenjize nakatandika akatogo kange akayaya ate nenjira tyaba nagira duka jangu tutuuse naffe awo tuba tuzze nina ebibuuzo byenjagala okubuuza lwaki ombuuza Kasuku ngenda kubuuza ebibuuzo the honors to answer them is on you or not ekisookerwako social media has been a buzz from like 3 months ago there was a rumor that gwe n'omukyala mwayawukana of course nebitambula eno ffe mikwano gyammwe eno side nezikwatibwa nosanga bali ne bagamba Buule ye mukyamu nosanga ero ffe netugala katulabe era nzijukira nze nakubuuza bubuuza ku ssimu nenkubuuza nti Buule wangamba olyoke noŋŋamba ndyoke so neŋŋamba kale ebiseera byo nga tebinnabuna buli wamu naye kati ku internet bibunye buli wamu and nali mbadde e France nga ndaba oyina insinuations mulinga abali mu cat and dog nenga nti kanzije nkubuuze Kasuku nze mu lukuŋŋaana lw'abasiru situulamu bwe baba bayita abasiru nze sikola ki siriimu yadde siri mugezi nnyo ekinfuula ow'enjawulo mu bulamu buno nti nsomako si bino nti yongerayo some master some biki ebyo byonna binnabikowakowadda but I read books you take time and read yes waliwo abantu abatakkiririza mu butonzi obwa Trinity obwa Patiri mwana mwoyo mutuukirivu bo bakkiriza mu butonzi nti omuntu bwamutonda kino ne kibeerawo ekityo waliwo eggwanga kadde baaliyitanga ly'abamaya bamaya bakkiriza nti Katonda bwe yatonda omuntu yatonda musirusiru ali awo n'okwogera yali takola ki tayogera naye nti bino byonna byonna bye tulina twabijja ku nsolo nti omusajja yasisinkana ensolo n'ebinyonyi wamu n'abisaba nti njagala okulaba empungu n'emuwa view ennungi n'asaba amaanyi jagwa n'emuwa n'emwawulizaako n'asaba okuwulira n'asaba okussa n'asaba ebintu bingi naye bwe yamala okusaba ekinyonyi ekisolo ekimu ne kimubuuza kati kiki ky'otayina mu lukiiko luno ekitajjamu kyali kiwuugulu ekiwuugulu ne kigamba ebisolo n'ebinyonyi nti oyo gwe mumuwadde ayina ekizibu kya butakkuta nti mumulaba oyo oli eyamutonda naffe yatutonda naye yamussaako ebituli ebyo tebibeerangako ki na mirembe nti bw'alaba tayagala kulekeraawo kulaba bw'assa tayagala kulekeraawo kussa bw'awulira tayagala kulekeraawo kuwulira n'agamba naye mumugambe ekintu kino wammanga nti twaliiga okukontrolinga ebituli ebimuli ku mubiri ajja kuwangaala mu nsi muno okitegeera nze mu nsi muno kyengezaako kontrolinga bye bituli ebindi ku mubiri ng'ekituli ekinsinga okuba ekya ttabu ku bulamu bw'omuntu gwe mumwa n'amatu okitegeera biki by'owulidde biki by'oyogedde kyovula nze amaanyi gange gali mu kuwandiika ebintu byange mbiteeka mu ki mu kuwandiika my speaking sometimes people confuse it for their own interests okitegeera kakati wentera n'okugambira abantu nti ebintu ebisembayo okwawukana ku mubiri gw'omuntu biri bibiri omuntu bw'afa ekisembayo okufa kuba ki bwongo era ekintu kiba kyekingamu obulamu abasawo bakiyita koneya bw'okebera mu koneya ng'evuddemu obulamu manya omuntu akoze eki agenze sense esembayo genda kuwulira era kyovula omuntu agamba kale nabadde nfa nga mbalaba mwogera mukola bwe muti kubanga okuwulira kwe kusembayo kukola ki okugenda so I balance my brain my hearing to process what I put in my mouth one thing Kasuku mpisa nnyo mabega naye nga njagala nyina wengendo tuuka abantu abasinga okummanya bammanyirwa bino bintu wammanga mulimu gwange gwa mawulire ekitegeera mulimu gwange gwa mawulire okusinga biki ebyanteeka mu bantu abansinga abangi okummanya nti awaliwo abantu abangi abammanyi olunaku lwe navaayo nenkola ekikolo eky'obuzira nengamba abamawulire tulekeraawo okukkiriza abasirikale tukuba nimbagamba tuve mu lukiiko lw'abamawulire my name was out there
nalaba BBC, Al Jazeera, Reuters, buli omu ng'ayogera kuki kunze. Kiki ekirala ekyanteeka mu bantu gwe Kasuku nze nali nagaana buno obuntu n'ompita wampita na FM ndowooza wakati mu middle studio nga tukoleyo video that video ndowooza yalaba abantu emitwalo gyalinga ebiri. Yeah, and I got a lot of feedback. Yeah. Another thing is the way how I handle, how I reason out my things on Twitter. Ekitegeera. Kakati ebintu ebinkola byebyo. Ekitegeera. Ebintu ebinkola si bufumbo bwange si bana bange. Era nsanga nnyo omuntu nambuuza njogedde ali atya oba Audrey bali batya ngamba gye bali bwabuuza nnyo ebinyibuga omwana wange omwagaza akyo oyagala mutuga. Ekitegeera. So ekyenze kyenjagala okugamba abantu don't define me nakumbuuza ku bufumbo bwange. No, but you know Buule nsimulula ebiika byeyagala. Kakati nze bwe mba nnyina mukyala wange nga nnyina mukyala wange ng'omulabidde nga mukulaze gwe lwaki omumbuuzaako bwe mba nsirise nga sikuzeemu kireke. There are things ebikola omusajja tosobola kugenda awo nga you a man you are running your mouth. Ekitegeera kino kiri ekitegeera for what purpose to gain what. Ekitegeera Kasuku otuli mu kukola wano akantu kuba mulimu. Ekitegeera kubanga waliwo advertage okujja Kasuku live. Ekitegeera but if mkyala waffe wakeyo gyali mukyala wo nze bw'otuuka wano Kasuku n'otandika okujja ng'onyumiza ku mukyala wo waliwo bye sijja kuddamu naye waliwo bye ndowooza bye processinga ne ndowooza ne ntandika n'okubaako ekifo mwe nkuteeka. Ekitegeera ebbanga lyonna litumaze naawe nze tonyumizanga ku mukyala wo ate sinze nzekka very many people around you. Ekitegeera because it is not us. Ekitegeera tekirina we kigattira ne wandibadde wandikinyumiza ne wandibadde wandikitugambye. Life of conjugal marriage is private, okay? Whereas twesanga mu mbeera nti nno muna ebintu bigwayo ne bibeerayo ate muzze mu kantu wano mu kamera muzze mukoze embaga. Wakati awo ekyembaga kwensinzidde okubuuza ekibuuzo. By the way, Buule, nze saagala genda into details of why did you break up, why did you not break up, you know, and all those things. Because bibadde byo biyitingana wano. I just wanted to know, did you break up or not? Kasuku, kino ngenda kikuddamu bwe nti nawasa omukyala mwenna mukimanyi. Kitegeera nze sirina lunaku lwe ngenda kuvaayo ntandike ku discuss na mukyala wange oba ne discussing ebintu by'omu kisenge kyange oba mu maka gange. Ekitegeera gwayagala omuntu ayagala okumanya ku bufumbo bwange ye muntu nga omuntu yenna alimanya ku kikwatagana ku bufumbo bwange ye muntu ali mu bulamu bwange bwe nsobola okugamba not in camera. Okitegeera bwe nsobola okugamba wali Kasuku nti mwana kyaggwa oba waliwo ekiriwo. Kitegeera oba famire zaffe. Okitegeera ayagala okumanya ekisingawo obufumbo bonna bwe bubeera dissolved waliwo ekibeerawo bateeka mu gazeti. Okitegeera ate gazeti ezo zigenda ki online. Okitegeera online tebagenda na mukukebera gundi online gwe keeping nga oteekamu erinnya Gabriel Buule ng'obuuza era ojja kulaba oliraba kibali gamba. Okitegeera those are public documents. Okitegeera naye nga sisobola kudda fe abajja ku mbaga omwaka nga gubadde tegunnaba nakuwe era Jenkins yaŋŋamba nange Akasuku nze atagenda na ku mikolo n'ensalawo nyambala essuuti. Jenkins yambala essuuti mpozi n'alya ne muwogo wo. Okitegeera omwana yanangira muwogo wange ng'atambulidde. So by the way, those things are not good. You see people trolling you, saying things. Nze Kasuku ebyo sibisobola, mulimu obulamu bwe sibeeramu. You speak when you are supposed to speak, not because you are to speak. Ebbanga limaze naawe kukubira essimu Kasuku njagala 2 njagala 5 n'okikola. Ekitegeera Buule jangu tukole n'enkikola. Have I ever sat you down and discussed the status of my wife? Not at all.
kati nzino nkikubulira amazima ga Katonda mu ggulu kankwate ku gundi tuli mwezi gwa sigwa sapule genda obuuze Zubeda genda obuuze mwami Ndawula abantu bonna bomanyi mu bulamu bwange gwe nali ntaddawo ne mugamba nti kino so kati bino ebigambo ebyogerwa ebiyitingana biva ku side emu ayogere ate n'ekirala ekiva mu kwogera muno bw'oba oyagala how should I term it? Oh my God, girls, give me guidance. How should I term it? There are things that waliwo ebintu byotasobola okukweka mu bulamu okitegeera ebintu byotasobola kukweka mu bulamu bye bino obutamiivu omukwano n'obusiru you can't hide those things naye ate olina obusobozi obubihidinga okitegeera obusiru osobola obukuuma singa tobikkula mumwa ebiseera esinga omuntu omusiru omulabira kwogera si kubikolwa kubanga omuntu bw'afukaawo mu bantu musobola okugamba musajja ayinza okuba wa sukaali musajja ayinza okuba akawago kaafa okitegeera naye ng'ate musiru naye bw'atandika okwogera n'agamba wano nze kintwala mu biyigo kyekyaki w'otegeerera omusiru nti talina discipline ensi bw'etandika okwogerako nze oli munnange mutyaba bw'atandika okunjogerako ekigambo nga nsirika ng'abantu bapima okitegeera kati wasalawo osirike abantu bapima eri side ekwogerera ebyeyagala byonna gwe ng'osirise ayogere lumu waliwo omukwano gwange bamuyita Gloria something like that yankubirako nanga waliwo wana abakazi babiri bali mu kwogerako ne mugamba nti ani naani ne mugamba kakati nze oli abakazi bondaze bubalaba balinga bagge ekitegeera ate nze sina buzibu ku bagge naye kakati bagge batandika okwogera ku ki ku nze omufumbo okitegeera kasuku kino kankikubuulire why should you worry about about two adults sleeping together to exploit their private parts? Why would you? Kasuku kankubuuze golowooza kati katugeze katukitwale nga bwe kigambye oli agambye nti Buule talina mukyala we takola kino Kasuku bwe ngamba wano eno ku chana eno nti wabeewaawo ekyana ekinneenondera ku lw'omukaga tugende tukyale sirinaamu kakadde kakyala okayina nkalina ne mmotoka nsobola okugamba nti leero toyenjere ekimotoka kiwemu amafuta ngende okitegeera ekirala bwe mba ngambye nti no wabeewanzijamu taliiwo weebali kakati andi kati era byebimu ku bya laser speculationing eri ripe waliwo omuwala ennaku zino gw'otinkisa oba akola keeki omuyita my love simaya my what abantu ne bagamba simuyitangako my love actually Maria there is someone called Jackie mukulu wa Maria Jackie abeera London yangambye ayagala kulaba kajja soon ne muganga Kasuku ngayagala mwokyayo nangaye azipima ezimwokyayo nzira ye London anerinde bwerinzi akulinde bulinzi nzija kushoya Sheba ne King Saha Jackie owulidde Jackie muganda wa Maria Maria oyo bamuyita Kesha akola cakes mukwano gwange obulamu bwange okuwangala ne Maria oyo tekitandise leero Maria mubuulizi wa njiri mu Fanero kati Maria twatandika ekiraza abantu gamba nti wali walokoka byali bituufu nkujjira nsimulula ebiika byoyagala kati Maria oyo obulamu bwaffe bwabeerangawo bwakkaayana nga mukayana mukatoliki ye mulokole kati Maria nga ngamba nganda babulavu sign Buule obubona akakatima olaba bintu bya Maria byampa gig ali mu TV ndaba naye wano ndabye bulavu tusoke tuddeyo kati akatima bw'omuntu omuwe ennamba n'agiteeka kakatima kati akalavu kati ne kano kalavu alindako Buule nina gyenda nekiravu ekino twala eri bwa UL noteeka kakatima yasoka kuweereza kalaavu kaako
Namana can you share with me baby? Eat water. Kati Maria oyo. Maria n'ambulookinga nga n'okumbulookinga bw'amala okumbulookinga na unblockinga n'angamba how are you brother mukama akwagala biki kati waliwo myezi ndowooza nga 5 nagenda mu depression nga sina muntu gwe njagala kwogera naye nga taliyo baatugamba nga taliyo muti aba you started connecting the dots. Connect the dots. Wegenda depression nga sina gwe njagala kwogera naye. Wewe nakusangira ku yaya nenkubuuza story ki. Nonga nenkubuuza ogusoko gwe nonga akasuku. Kireke. Nga ninga go banywamu omusaayi. Ate na sebola video yo ngoli kubuna obuntu ewaka osika bozze. Ebyo nabyo byakwesudia. Kunyumiza mudda. Kakati. Bandi awo. Nina ekintu kyonna postinga. Maria nangamba are you fine ekitegeera kati nenzijukira nti omuntu gwosobola okwogera naye mu nsi muntu atamukumanyi nnyo Maria we wafoyo bava Kamengo family eva Kamengo yandi basula bawangalira makaga babeera obukotaawo mu kitundu kyamwe nenkubira Maria essimu ekitegeera Maria to be a shoulder to lean on to cry on nenkubira Maria essimu Nemuganya nyina kyempitamu naye can I speak to you Maria nanzidamu nangamba ndi ku border naye nsobola okwogera naawe nemuga bwe twatwogera nemugamba Maria ndowooza kyembadde ngenda okugamba sigenda kigamba nangamba kyobadde ogenda okungamba oba togenda kingamba it is okay okitegeera naye oba kirungi bwe kiba kirungi twekyebaliza Mukama naye bwe kiba kibi njagala okugamba nti Katonda ali wamu naawe okitegeera nangamba bw'oba otidde ng'olina ky'otidde mu nsi tandika okwegamba kino wammanga okitegeera it is well okitegeera tetuyimala eno mu bakatoliki yes nangamba it is well with my soul kati Maria nankubira bwe yankubira later yankubira nali ku mmeeza ndowooza nga nsoma wali wamwami kuteesa nali nina novel gye nsoma nangamba kati toyagala kungamba byongamba naye mbadde njagala kugamba kino nti tusabeko okitegeera n'asimulula essaala ye ku ssimu asimulula essaala ku ssimu nze ekyange kyangunya amiina okitegeera later newayitawo nnaku nga 3 Maria nankubira nangamba kati oli weero nemugamba sinnabeera weero naye nja kuba weero okitegeera Maria nangamba nyina fellowship toyagala genda mu makyaki naye nyina fellowship eyo ebeera ku WhatsApp ne ku Google Meet tubadde tukusaba tukuteekemu okitegeera konze munteekemu bwe banteeka mu gundi nga batandika ng'osukuma ekigambo kyabwe awo bwe wayitawo ennaku nangamba tulina WhatsApp group wano eya Fanero naye bwe tutwagala okuteekamu Buvamu wano bazita that's my first time to interact with the word devotions. Nangamba ebigambo bino bantu bebagabira kumakya ne tukera ntukuwayo ekigambo kina kolera konze WhatsApp ezo muli mwani nti abantu ba bulijjo bwoba oyagadde tukuteeka ne mugamba teekamu ennamba yange yaki eya MTN okitegeera bw'ateekamu ennamba ya MTN batandika nga buli kaseera bannyonnyola kati bamanya abalokole balanda bwe balanda mu group omwo nga muvaamu omuwala bamuyita Dora and people don't know that I'm so close to Dora than Maria ekitegeera nga batandika man of God saint chosen one ekitegeera esimu zaabwe zivuga Maria takubira kuga nti hi Gabriel aga man of God how have you been chosen one ne desire bwayita Levickson saint ngaba nongate banjagadde kufa bufi okitegeera mbandi awo kati party we mweriira yeetooka ddi ulire ebinnyo by'enswa Maria ng'atandika okuŋŋambanga nti weesabire banjigiriza Bayibuli bakoze eki nga bainsisinga kintu kimu gwe tukwagala omanye Katonda tetwagala ojje mu bino obukosi bakabaka katego naye nga
I found what they are doing is good. I know Maria. Kati gwe ne Maria mwali mu meetings eko. I've met Maria several times. We batandikira okwogera ebyo mbu simanya nkwana Maria. Nalinga nakamusisinkana once for less than an hour. Kati bwe byatandika ne n'agamba katukyongeremu speed. Muze muyita n'omuyita. Manyo muyita awo kuyaya ne mugamba jangu tulye. Najjaawo ne tunyumya nanga man of God, where are you going? I'm going home. Nengenda luli yandeta ne kasistake. Yandeta kasistake nangamba yankubira nanga I see you playing chess. Ne mugamba nti my sister is a champion. Ne mugamba kaleta kana kankuba chess nakawangula. Nitwaza nyawo chess. But to be on record, yes, I'm not good at lasting. Mubumanyize siri wajembe. Lasting abatya. Lasting okukaba walira ku buli mukazi gwosanze. Lasting. LU bade manye okolwawo. Nze siri wajembe. Madam Ayoge nagamba I'm not good at lasting in relationships. Sama. Okolwawo. I mean for people who know me, nze sikweka mukwano. Era abakyala bonna nalinjagaddeko mu bulamu. Enseeba manyi okitegeera. Kati eno yempeta yammwe. Nanze mpeza sina mpeta. Kati eno chino. Mpeta. Relationship yammwe bambi yannoma. Sinzira ku bigambo bye nawulira eri. Relationship eyo yannoma but ekisinga obukulu omanyi mu bulamu kati nga bw'oyogedde awo you pick yourself up and you move on and you see how things work. Mu nsi muno tewaliwo kintu kibeerawo nga tekibeerangawo. Kituufu. Okitegeera? Kituufu. Omanyi omulimu ogusinga obukulu mu nsi muno? Gwa malaaya. The oldest job. Ate gwe gusinga okukola ssente. Pornography industry ekola $10 million buli mwaka. Unaccounted for. Okitegeera? So, kiki kyengezaako kulaga? Nze teri kintu kyesuulirangako. Teri kintu kyosobola kuŋŋamba nga sikiwulirangako. Ekisobola okunnuma kye kintu kunjogerako kintu kifu naye nga sisobola kuddamu. Kubanga waliwo omuntu gw'osobola okuddamu ne gw'otasobola kuddamu. Kati wulira ebintu ebibeera mu mikwano. Mu mukwano Kasuku oyina mukyala we ayina bazadde be. Bazadde be gye bali? Ye bali. Lw'olyogera ku mukyala wo mu kamera eno oliba oyogera ku bazadde be. Kubanga era saako zonna zijja kugwera mu bazadde. Bazadde. Ekitegeera. Kakati to protect such people, your dignity, your friends, your what? You keep quiet. Nze Kasuku sitya kunkyawa. Era kyovola nze sigamba bantu era nali nninda waliwo kitwiti kye wakola nga okalera bannoono. Fucking shit. Nga musajja tuba munaziza kazambi. Kiriwa. Jakikulaga. Nze namanya ngamba laba nnono. Nensirika and I didn't come out to explain to you one thing. Nze abantu ne bankyawa. God gave me one thing in life. Grace. Very important. Kasuku teri muntu ali mu bulamu bwange atakimanyi ekyo. Grace. Nze ne bwe kiba kigaana. And I do things, I discern, I do things. Sikuba nti nogundi anagamba ati era ne bwe mba nkolera omuntu ekintu I don't expect a lot in return. Tokola nti onasasula. Obeeraawo omuntu agenda n'akugamba ekintu nze nali baddeko n'abantu abamu gwe ate b'oyitamu unagamba lwaki obeera ne Kasuku lokirasi Zubeda ali kunyumiza emboozi eyo kubanga agimanyi. Nga balaba ndi wa layisi. Naye kakati omuntu alaba Kasuku nti wa layisi. Let me tell you, you might be an idiot as they think, but your contribution to my life is going to remain that even my children will know. Esawa ya leero ngenda kukuba ekirango wano. Mbadde nsonda $10,000,000, around 11 million. I want to print out my book. The talk of my book started on this channel. Ekitegeera? Yes.
mbadde ku channel zonna nga njogera nti bannaye mu contributing abampadde ssente nti tukuwaddeyo ssente genda oprinting baŋŋambye nina we nalabye akantu naye ate obuzibu nze sikulaba kasuku sisobola kuwa nga toli kasuku nakakankuweyo kano era wali omukyala bambi yampadde 1 million I acknowledge it but she's your follower naye nze nga tebampaayo bo bafollower bawammwe benkyaza bafollower baludde okupa ku ssente wali bino byesitava Bungereza balowooza namala dde ekintu olina ozandikirawo genda Bungereza olina naye bambi it's for printing. I just wanted to Buule anoonya milioni 11 aprinting akatabo ke kafulume. Ejjukira Buule awandiika biographies nzo okuba oyagala kuwandiikira biography yo n'omutuukirira n'agikuwandiikira. So abaagala okumuyamba contribute to that effect 07 00 39 16 20 yeah nga Buule omufuna nkolako but one thing let me tell you for you who is obnobbing with the people running your mouth about what Buule this Buule that buli kye bakugamba kunze kituufu kituufu weebulirire n'omutima gw'ojjemu kyojjamu. I can't explain. Nze omwana wa Nanziri nze ntandika okuddira okunnyonnyola kituufu. Waliwo ne yaŋŋambye n'okuŋŋamba eyo nti Buule batugambye essusu wali bw'ate mugambye nga kituufu. Ebigambo byogerwa bannaye Buule. Naye kye nakwagaddeko ye attitude. I think sometimes in life and I always tell people sometimes because nga bw'ogambye buli kintu omanyi lwaki tokyali lwaki kasuku wa 2011 2012 si ye kasuku wa kaakati w'emyaka 5 egiise because you've gone through a lot si ebizibu byokka you've seen things, you've heard stories okitegeera kati waliwo kyebasobola kukugamba kunze kyotawulirangako ewalala okitegeera. Another thing that is important in your life, nze kasuku teri kintu kyansanyusa nga kukulaba mu gawuni ng'omaze okusoma nga bantikidde nga bakuti ate wuyo olinamu kusoma simayo bikwata ate osoma bw'ojunga kati nina testing nga 3 ziri nze nakitadde ku old for a semester wakikummuzaamu kiwummuza banstressinga n'ebyaddala nze ngenda lwana nakyo nkigguse. No, depression yali enpisizza bubi nnyo nga nenjira nagwa paper bill bro. I had to cancel a full semester okitegeera na depression yakutwala. My friend, the day was called bangamba, you know, your daughter is suicide at school. You know what it means? Ngari suicide yali abadde ki? Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Tukireke muganda wange gugumanyi osimu osobola okunsumulula waneero bintu byatuuka eyo yonna man nze nasalamu nakwata ekkubo neŋŋamba education
Kitegeera. Kesokewo mmulemu. Yeah, but I'm happy. Buule, I like how you've handled matters. For starters, and okubeera nti omanyi depression eyo giraba ekisinga okumenya abantu era the first way ekyalaga nti ojja wona kasita wasalawo okubira omuntu oyogere naye. You are surely going to overcome in this situation. I really thank a few people. Waliwo pastor tayagala kumwogerako nnyonyo mu bantu. Tayagala nnyonyo bino ebya media. Bamuyita Pastor Elijah Ika. He guided me well. Waliwo Pastor Isaac Akiza, abantu simaba bamumanyi wa Stay Altar. He's a good guy. Ojugira Pastor yayisa Mushibe Gali. That's the guy. Kakati naye, there are people who have been important in my life. Waliwo Maria. I don't know what to give to you. And you know, when a woman is told into Ebakana, they say single bali treating her. Tegeera. Akati yemufumbo. Yata akanya kuma I know muntu we. Ira akanya kunga chimu man of God. It is well. Okitegeera. It is well. Nkwerezeyo ka samoni kapo also. Okitegeera. There was a woman called Dora for Christ. Dora for Christ. Dora has been there. Mulimu nebe nagoba waliwo ebitongole byajja. Nga byagala kuyamba. Nkutidde tukuweyo looya. Tukole woti simatu lwanira abasajja ne mugamba lwanga mwalwanirira nize mundeke saagala kunwanirira. Kubanga sirina gwe nwana naye. Okitegeera. Mwe mukimanye nze sina gwe nwana naye. Sina ko buzibu. Wabula kibagamba kituufu. Kyogenda nakyo. Buule ali abantu. Kituufu. Buule ali violent. Kituufu. Buule avuma. Kituufu. Buule mukopi. Kituufu. Akantu kenawulira tekantiisa. Twalire mutyabo oyo emboozi ne bagituwa bagituweeraawo. Ne bagamba Buule musajja muzibu nnyo. Nagamba ate nze nagamba bugambi oli champion. Kuba emboozi be yayimbaga ate ekyo kirina buzibu ki? Champion Buule. Yes. Yeah, but that is life, Buule. That's life. Whatever happens to me, shit happens. And one thing, inze sirinako muntu gwe ninako buchayi. Era situmangako muntu. Waliwo n'abantu abangamba, waliwo omuntu yangamba. Buule ngato kyakozesa Facebook. Konza ate badde ki. Bangamba waliwo omukyala bamuyitani Emile Smith. Nti akulirako ebigambo mugaka kati. Omuntu gwe ngamba simumanyi. Okitegeera. Simuyinako buzibu ngagamba nti agayina. Nti simuyinako simuyibulirangako simulabanga nako. Okitegeera. Kakati ye bw'aba akugambye ekintu. Gwe genda view omugambe ekyo kituufu. Ate anko okoze bwe twagala kulwanirako. Nga mulwanirirani. How can I be weak to that level? You to fight for me? Nze banwanirira. Nze saagala kumpolereza. Saagala kunwanira. Saagala bavuma bantu. Ovuma otyo munno. Ng'ovuma mu linnya lya Buule. Nze ogende ng'ovume kasuku mu linnya lya Buule. Okitegeera. That's not what God wants. Waloko kasimanya ng'ogera nnyo what God wants. Batisimu kyeki. Okubatiza. Lye sacramento litujjako ekibi ekisikire litufuula abaana ba Katonda n'abeekerezia. Weerabidde. Okitegeera. Myakagiise. Bwe batusomesa bulogenda. Nze ke nagenze e Roma sikyagala mmanye ebintu. Ne wagenze e Roma. Balina kunkwata ate bulungi. Kuba kati eddiini nze njiyina mu ngalo be. Ne Peter kennyini Lwasange yatandikirwako basirika. Ezimu ku values ezamutambuzanga ozimanyi? Kusonyiwa nakola bulungi. Peter altar ya Papa weri awo mu Vatican. Wansi wali entebe ya Peter. Awo wansi. Kati nze ng'omukatuliki waliwo n'abafaada bestajja buwuliriza mukwano. Ng'ajjako ng'amba ekintu mugaye ndaga ekifaananyi ng'oli Vatican. Baba takiina andeke. Baba awulirayo obuwulizi. Abeera talina kyajja kuŋŋamba. But Buule, I'm happy for you. Tukuwa invitation in South Africa. Waliyo ki?
brother wange omukulu agenda kuweza emyaka 25 Eddi mufa mwaka ogujja mumpe tugende so misa bagenda jimbira Durban ngendeyo keyo tujja kujja be South Africa banange abangoberera I really thank you so much. Mind show number tugikoledde awo kati byenjagala okubuuza ebirala nja bikubuuza ku Monday. So I think Buule has cleared the air. If you can read between the signs, the message is clear. But he says whatever you hear about him is the truth. It is true. You take it there. It is true. And don't cry for me if you are my friend and you know what we call friends. You come and talk to me, I will tell you what I will tell you. If you are not my friend, omwaka tegwaweza kasito gugu gwawera omanyi engoye ze nagula ku olwo gaye yazintungira esuuti ye abaana ne balyoka banvuma asima engoye tezikunyumira niyo. Why are you so worried about my marriage? You don't get worried about my marriage and don't blame. I don't want people to blame my woman for anything. You just pray for us. You just encourage us. Owaye lero nga muli busy. Ono siye mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi. Bagitereze. Kamalalo omugagga wange ono wano. Ng'oli mweraliikirivu. Kasuku. Nabye benzi yo wali ne ngamba. Ugamba oti. Ngombuzeeko. Kiri kitya? Awaye si byangu. Oluto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku. Kiki? Obulamu nabo wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta byobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Aji tutuuse weewano. Aji ogirayo Delta Cash weewano. Delta Cash. Basanze wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Obayaji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Okitegeeza tewali engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Njo simanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Otaasizza nnyo okimanyi bangambye ebintu ntono nnyo. Just logbook. National ID. Bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 nezi. Kuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka bagisigala. Bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusajja. Tewali tabu. It is okay. Leeta nkusabire. Nze ng'eyakava Vatican. Ayi mukama waffe mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'erya Mutuukirivu. Amiina. Ayi mukama waffe naddala nga nakava Vatican. Ayi mukama waffe Katonda n'Omwana we Yesu Kristo. Buli kye musobola okukola mu kikole ekigaanye kigaane. Buule ajje ku ground tunywe beer. We have a beer, we eat some food. Bisigale tunaabisanga tetujja kudda wayi tumenyeke tuboneebone. Amiina. Nze Saala njikuwa. Mwebale nnyo. Abaagala okulaba grocery yange mujja kujja ewaka. Bagisangeyo. Bajje ewaka. Ewaka tewakyuka weewamu. Naye nga Buule alina akatabo bannange. The book ayagala printing ayitaka million 10. This is not journalism. The book is called This is Not Journalism. How are things ku monitor? Bigenda bitya? Yeah. I told you they changed me in position. I'm a sub-editor for sports. Yeah.
Yes. Yeah, and I still write naye sinyonyonyo sikyawandiika biri byakajanja ebyetta ku radio kwendi naye ndowooza nja kujja nkubuulire guno mwaka gwenkoma okoma mwaka guno ogwa radio ngekutuze mangu ebintu byammwe byo mu bikolo kujjako unless otherwise naye nze byogenda nkeere nkole kasuku nkola nnyo ate sente zenkola zonna nzigabira abantu alumu abatali kujjukira. Let me tell you, I edit a paper ne bwe nva wane ngenda kukola page 9 ekitegeera bwe mmala ngende ku Black Market Records nje ndiyo nga media ekitegeera ngende njiye ekitegeera bw'omala oba oli awo nga Sweet Maria nga kuweerezaayo ka gigi nga gamba leero twalese TV ya Tieros, you know she's working with the Chinese ekitegeera abamanyi okumpaayo buli mulimu ekitegeera n'odda mu influencing. Maria fenga tatuwa mirimu. Maria yagamba muno yakutwala influencing you home muno omusaba yo Maria gwo kati okyakiriza nti bampayiriza bya kisiru Maria abeleno wali bukoto yo Maria gwogamba mubyo Maria komyawo yo home zeri sente zali ntini yagamba nenda bakolerako nabagamba kyaliwo ate bwe baddamu baali baagala muyitamu era nze mwenyini ne mukubira ne mugawa abasajjawo bankubidde Maria ye final yasalawo Maria mpe emirimu ngera la mukubira kaga naye buli ludda tuli mu kintu luwokyuka kintu kale Maria is my friend. Make use of her. She will support you, but she's not my spouse. We are not even dating. We are not even thinking about it. Okitegeera nakawala kalongi Mukazi gwe ngamba bigambo ebyo okitegeera legally I'm married kale okitegedde kale awagira akatabo kange anti abantu bange muli kasuku eriyo namba akyozungidde eno naye neeriyo beerayokko Zubeda kyaliwo kati Zubeda mu maakantu okitegeera 700 391620 gotofaayo oyina kiwaya teekako oba 5 teekako. I'm going to print it and you'll like it. Amen. Until next time mubeere bulungi mweraba. You've talked without. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno arabura babaddi abakyala wele somwiro mwenye katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa white premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange